nenga mwena mikwano gyaffe bantu bonna bakwano bangaawo abankubidde ku simu tamale mirundi senior ajja kuba bulungi agenda atereera kyovola ennaku zino entalo nazirinnyamu kyovola ennaku zino entalo nazirinnyamuuko kwa taata wange mulwadde nga njagala nsooke nkoleko kimu tosobola ate ng'olina omulwadde ate ng'oli mu ntalo kati osooka n'olinnyamu katono so n'asooka n'awona naye nga ajja kutereera manyi taata nga alina abantu bangi abamwagala alina abantu bangi abamufollowinga but he will be fine, don't worry. Sennaku zino saagala nnyo kunsumbuwa tuba ne YouTube sikyakola nnyo kakati muganda wa president yankubiddeko Mwami Nzeire Cedric netwogera era nempandiika ebbaluwa egenze wa General Sale Musale. General Sale nga nkutegeeza nti tatange yalwala tulabe engeri gye tusobola okumujjanjabamu. So byebyo ebiri erudde ebyange si birungi. Ennaku zino weekend ebadde very stressful. So naye nga buli kimu kijja kuggwa temufaayo. Buli kimu kijja kukola ki kijja kuggwa kitegeera, don't worry. Buli kimu kijja kukola ki kimala ne kiggwa. So temweraliikirira kuba eno ensi gye tulimu terina nnyiniyo. Tuvula buli kimu kyokola kubisaamu akafaananyi bw'olifa n'ova mu nsi eno abaana bo banaasigalawa. Kyekibuuzo ekikulu bw'olifa n'ovaawo abaana bo banaasigala naani? Otulugunya abantu omalako abantu emirembe naye abaana bo ogenda balekawa ko olunaku lwofa tolumanyi. So n'olwekyo mu buli kintu kyonna kye tukola tufumiitirize nga eno ensi ogiraba nnene naye ate ensi nfunda. Kati nze kyenjize mu nsi eno obwetowaze kintu kikulu. Obwetowaze kintu kikulu nnyo. Ekisooka kikuwa emirembe. Having peace of mind kyekisinga obukulu. Era nebaza nnyo Juliet Zawedde nti yasonyiye Kibedi. Okusonyiwa omuntu oba naawe wejjeeke stress. Buli munsi wootasonyiwa tofuna mirembe. Obeera awo kanga omutima si musanyufu. So Kibedi nkwebaza okwetondera Juliet Zawedde and Kibedi funamu ekyokuyiga. Nga bw'ofulumye ekkomera Kibedi funamu ekyokuyiga. Abantu babeera eno nga bali mu byabwe. Abantu bakulwanisa entalo z'otafunamu. Obadde mu kkomera Kibedi ng'eno abantu balya banwa. Kakati mu nsi bw'otayiga n'oddamu n'okola ensobi ze ezimu weesanga ogudde mu kateebe. Mu nsi oyina oyiga. Ensi ekyuka. Ekyabadde kikola amawulire jjo leero si kyekikola amawulire. Abantu batulwanisa entalo. So Kibedi my brother abantu baba baagala kuvuma abantu baleke bo bennyini babeevumire. Naye oba toyize ng'ebbanga lyomaze mu kkomera tolina kyoyizeemu nkusaasidde. Eno ensi olina bbanga musota nga buli kiseera weeyubula. Olina okweyubula. Kakati naye nze kasita okomyewo katusabe nti ojja kufunayo ebyamakulu byokola
kuba kati abantu bakoowu abantu bakoowu so ennaku zino ba YouTuber musooke mundekemu nina stress nina omulwadde era buli muntu ayagala okunvuma nvuma kati ennaku zino nina empisa mpaka ng'omwezi ogujja guweddeko ennaku zino bannange nkiddamu bw'oba owulira nakunyiza ng'oyagala kunvuma nvuma kati these days nina empisa naye August kaggwako bw'ati tuddayo mu normal programming ndi ku vacation right now ndi ku vacation kitegedde so buli kiisi njagala kuvuma ku junior njagala muwe mula oyina emyezi 2 but after August ngaziseka ngaziseka ne kati nina omulwadde taata wange yalwala so musooke mundeke malo mmujjanjaba I will come back nja kudda mu part 2 ne kati right now nina empisa nze wa junior kati I have behaviors nze kati era nebo kati nze kati nebo ninyako kati ogenda nze kati nebo nvuma kati I'm a good boy temulaba kati ndi mwana mulungi muwulize yetonda nina kati empisa naye use this time mukozesa obudde buno ekyokubiri buli muntu gwe navuma mwekolemu WhatsApp group mbetondera omulundi gumu inkoya abantu okujjanga omwomu Junior wanvuma nga sikyabijjukira buli kisiti nakuvuma mwekolemu WhatsApp group mbetondera omulundi gumu munfuula adimi banne tutegeeraganye bw'oba oli eyo ng'omanyi nakuvuma ng'ompulirako obusungu tojja kati linda banno mukole WhatsApp group mbetondere kati nina empisa bambuulirira bambuulirira munange kati nawe amwe good boy ndoza mwe namulaba sina gwe nazzeemu vuma kyokka bwe mba sina gwe nvuma nga munkubira amasimu naye Junior lwaki totuvuma bwe mbavuma nga muyomba kati abannayuganda mwagala ki ngenda kuyisa ekiwandiiko mu parliament enzikiriza okuvuma mani abantu bankubira amasimu Junior kyokka we mbavuma nga muyomba bwe sirika nga muyomba kati mwagala ki naye tetukyayagala ntalo kati tuli ku development tetukyayagala violence naye kati engeri Juliet leero mbadde ne Juliet zawedde era Juliet zawedde mbadde naye awo egundi ewa nakigo netulya netunwa jukira we batadde kibedi nenyina ne Juliet zawedde ku Serena ekigo netulya netunwa era enkya tulinayo pate
Juliet Zawede yakoze pate ku Nonivi omugagga Juliet nagagga nyini America omugagga omutuufu yazze big up Juliet Zawede oyo maanyi banange sagala muntu akyusa mugagga abamu muyina abagagga bammwe mubeereeyo iye omugagga omutuufu yazze Juliet era leero omugaye Juliet tetwagala bantu kukyusa bagagga bana abagagga abagula bwakata simanya kwete simanya mubeere nabo fwe kati tuli kumaanyi mukyala Juliet ataanyirira bano bwedayogera nange mu America banne nga Junior nga you look healthy bano Zawede anyirira nze yatuse ku koti nabadde saamutegedde nti ye Juliet banne omukazanyi banne Zawede namutunulire nga is this Julie era kati bwe twafulumye koti we went together ku Serena ekigo gye tubadde we had lunch era oluseke ne lukaaba bannange saagala muntu akyusa mugagga ku ssaawa eno ate n'ekibba bagagga kisusse abantu abatubbira abagagga nammwe mweddeko ogenda okulira Juliet Junior akuba oluseke wa Juliet Zawede gwe ki ekiba kikuleeta banne buli omu asigaza omugagga gw'ayina tetwagala kwetomerera mu lukuubo nze ndi tiimu Juliet era siva wa Juliet Zawede kati nammwe abali ewa Donizera mubeereyo saagala muntu kusala kuva wa Donizera atodde ewa Juliet Zawede bannange buli omu abeere ku mugagga we era enkya nnyenda mu pate yampise engoye azingulidde iPhone akimpadde nampa n'enkalu kati Juliet Zawede andeetedde iPhone angulidde engato angulidde perfume ampadde enkalu bannange tetwagala kwenyiga ku mugagga mutulekere omugagga waffe nze neze Juliet Zawede myezi 4 nga tuwogera mugamaama otuuka ddi so bannange nze omulimo gwange kuwaana bagagga era ngufunyemu akola onsinga ki ogwange gwakuwaana bagagga sigufunyemu gage sigufunyemu mutuleke tulye sente kakati bana abali ku Donizera mubeereeyo abali ku Juliet Zawede tubeere eno kamiliyoni ojja n'omuyimbira kamiliyoni londako oli wa Donizera oli wa Juliet kamiliyoni tetwagala kiseera kyakulondako mugagga gwoliko kamiliyoni olina omuzoogo gwe buli mugagga gwolaba n'oyimba tetunagambako otuyimbire kamiliyoni otandise okweku tojja kutwala zaffe tetunagambako oyimbe kati ekyali kikuyimbise wa Juliet Zawede dokita kyali ki kututwalako nkalu Kamiri enkuba ye y'oluseke naawe gikendeeze deno nkusanze ku kooti nungamba Donizera takukyawanga Junior komawo ku muto sijja kudda ku muto sijja kudda Doni kulisa atasobola kulisa mbuga 3 please sana mu mukyankalanyira live
When I'm talking about rich people, nga njogedde ku Juliet Zawedde toteeka mu binnyanya. Abagagga b'okupangirira. Abasooka okutunda ennyana mu farm. Mutunda ennyana 2. Ono Juliet Zawedde sente aziina. Abagagga bamwe ababanywesa kwete. Bwakata. Simanya walaji. Sibe njogerako. Njogera ku mugagga nga atambulira Juliet Zawedde motoka gyatambuliramu Biden gyatambulira mu America. Era natudde motoka ya Juliet Zawedde nga president wa America Biden gyatambuliramu. Tekubwa bomu, tekubwa laddu. Motoka ya Juliet Zawedde efumba. Ekola condom. Bwoba motoka ya Juliet Zawedde tewetaaga gula condom ezikola. Erimu fridge. Zi microwave. Bagita GMC. Landstar. Abazimanyi mu America muzimanyi. GMC Landstar. Era Juliet Zawedde mu Uganda ekaya agiina. Nagituddemu. Tekubwa bomu. Eryamadi. So, saagala azanyira ku mugagga wange. Munvire ku nja kuloga abantu. Buli omu abeere gyali. Nze nava ewa Donizera. Nava ku muto gwa Donizera. Kati ndi wa Juliet. So, Mama Zawedde wamma tukwebaza. Olw'okwenvitinga as a rich man mu ggwanga lino. Ate Mama Juliet akagoye ko kabadde kali cool. Figa yeyo. Bana abagagga bamwe abamere ebipaapi. Tetubaagala. Juliet Zawedde skin nacho. So buli omu abeere gyali. Nze ndi wa Julie era sivaayo. Kyo kye nalabye basajja bannange tukole ssente. Olaba ebizibu byonna bye tulimu n'abakazi. Kuwasa bakazi baavu. Juliet Zawedde is a clear example of what they call a woman. Omukazi akuyitako. Nogamba banna ono yavudde mu ggulu. Banne tukole ssente. Ekyo kyo nkibabuulira. Kati gweddeeyo mbusimanya olina kigudde mbu abasajja baakubula otusangewa. Mbu Junior njagala kulya noonya ssente ojja kundya. Gwe woba ne ssente ojja kundya. Ne abakazi ab'ennaku zino tukooya obwavu. Bannange ne bane teriyo omukazi mugagga mu America antwale. Is there any rich woman in the US? Ataina musajja nze wendi. Ate Juliet Zawedde yanjagazisa abakazi b'ebweru. Bye byango bya gye nnali. Teri mugagga gamba nkubiraako enkya. Ate Junior mbadde bize. Tewali mugagga aba bize. Sente ze zimufuula bize. Gye nasookera eyo. Omuntu otunda nkoko mb'oli mugagga owaawa. Abamuli nabasamize. Omala kutunda ddagala lya kikazi sibamanyi gaki mbu you are rich owaawa. Mweno bayize tujja bakwata. Emotoka weewola neewole. Mugagga kyasiiwuuka bw'atyo. Alinga ekisinziro kya Lili Puzzle. Omuntu n'osiiwuuka n'otukofaanana obubina bwa Lili Puzzle mbu you are rich owaawa omugagga ki. We are going to arrest you. Buli omwana alete back account ye. Let everybody bring his back account. Omuntu nerinnya lya Doni kati Doni Asia. Oli mugagga wa Doni Asia. Nga n'omulimu gw'okola e Dubai ne family yo tegumanyi. Doni Asia n'omulimu gw'okola. Ne balumumenti be Dubai mu bed space tebagumanyi. Mbugwe ne bawo Doni Muhammad.
kugamba Doniasi yamwetaaga okuba for impersonating as rich people. Tukoye ba impersonator. Buli omu alete back account wano. Muswaza abagagga. Ne omuntu walabyeko Juliet Zawedde ng'ali ku live. Ayina obudde obwo. Kamera ze zimunoonya. Ne omuntu okyali akatogo k'13,000. Mboli Doni. Erinnya ly'Abadoni. Mulilekere ba Juliet Zawedde. Juliet Zawedde alina amakampuni. Gwolabako n'oga nti yes. Onaye sikyawaana bantu. Nga simaze kulaba makampani. Oli gavumenti ya Amerika yemusasula. Ne omuntu omwaka kyokoze kukutula kondom. Omwaka guno ekyamagezi kye wakakola kukutula kondom. Mboli mugagga. Okyali nyenyonyi z'ebiwagu. Kangweke Dubai nenyeyisire London ntuuke mu America. Abagagga bali nyenyonyi z'ebiwagu. Mwano tetwaya kutumanyira. Tubasirikiridde nnyo. Olinya Air Arabia. Mbu you are rich. So muleke ba Juliet Zawedde boogere. Era Juliet Zawedde w'abaali tojja. Omuntu oli nyenyonyi z'ebiwagu otambulanga watermelon olinga mugugu. Bw'oba tosobola kuteekiga direct flight from the States up to Uganda toyogera. Kanalaba kano ka MC Rich. Gwe Rich obulamu bwakulema. Oli Netherland MC Rich osula mu single room. Oyinza okumanyira Juliet gwe. MC Rich gwomu kuba Dutch abasinga obwavu. Emyaka 2 gy'omaze Netherland. MC Rich ekyobugagga kyolina macupa ga walagi. Olina kyekikazi kisenga asidi bitunda maanyi ga kisajja e Canada. Ne lwaki MC Rich temuwa abagagga kitiibwa? MC Rich oyinza okuyisa erinnya lya Zawedde mu kamwa ng'otegeera MC Rich. Sagame MC gwe penge tomulaba. Teyamala nadde ew'omugagga Juliet. Era penge yali yeesudde obuyaga. Ne mukwira ne mga penge. Va ku njaga. Daye wa Juliet Zawedde weetonde. Era kati penge tomulaba kati bwe yeetonda penge. Muli banaku temwaga kukiza ati muli baavu n'ababayamba mu bavuma. Kati gwe Rich MC Rich oyoza bintu. Obeera mu hoteli oyoza bintu. Nakubira mukamaawo luli mu Bangladesh. Nangamba your brothers MC Rich from Africa. Plates are full. MC Rich toyagala kwoza bintu. Osiba ku live kumanyira bagagga. MC Rich oyina ne bakuziika gwe e Uganda. Oyina bakuziika gwe. MC Rich oyoza bintu mu hoteli. Wano mukamaawo yankubira mu Bangladesh. Ng'osabye live oli Monaco. Wali Monaco Rich. Mogenze rambula. Orambula ki gwayoza ebintu? Orambula ki MC Rich? Fake life. Why do you live fake lives? MC Rich va ku Juliet Zawedde gendo yoza ebintu kanagwe. Bakuyambye ofunye omulimo. Amasowani gajjudde mu hoteli oli ku live weetamiiza. Juliet Zawedde alina okulabirira maama wo. Musabiriza temuyina mpisa. Muli banaku bazibu. Esete ze muli nyamu flight. Rich wali osenyambala asemannyo. Netherland MC Rich obadde osenyambala asemannyo. Nova kwogo omulimo olonda maji.
olinga kiresa kya Japan kyenakoowa kino ekironda amagye Japan bakiyita batya ekisajja kiri Japan awo ye evataba na sente aba alonda magi gobeera otya nga wasooka kusenya mbalaasi manyo nodda ku mulimu ogw'okulonda amagi abamu mwewummuzeeko abantu b'ebweru genda olonda amagi go faamu nyingi naye omuntu n'obanga osala ndiga byoya 20 years ozimaze Europe oli mu kusala ndiga byoya naawe oyogera mu bantu osala ndiga byoya luyale naawe mbagagga mwoli nedda bannange nedda osenya mbalaasi mannyo osala ndiga byoya oyola magi ga nkoko diaspora sirika let people have money talk gwe tunaakuyita edda wano Isaac Katerega namugamba Isaac Katerega komawe Uganda America teyamulema tali Masaka nze bavuka mwezi zemba gamba muve mu fake life wano Isaac Katerega yali mu America ne mugamba Isaac Katerega oja kumaliriza oli makalitunsi ali Masaka ali makalitunsi era agroproducer Isaac Katerega je kiri makalitunsi nakirabye mu kooti ne mugaye ensoji labye don't masquerade abamu muri mu buti bwe Massachusetts mu poko joint ze New York mutudde je mwagala okugirako mu 7 mbusaba muri mu struggle omanyi buli yabuli ebyokola e Bulaya ali mu struggle everybody who has nothing to do bali maloje New York mbo twagala kujjako mu 7 nuka kale tuluye embuzi zino nze sirabyeko mugagga Bulaya akera mbya struggle sinamulaba no muntu muli mumbize California mupoko joint ze California mutudde twagala kujjako mu 7 remove a dictator owawa Mickey Wine nawe bangambye mbu ayagala kuba luseke family eyo nayo bannange Mickey Wine ninge yarabye ku simu yo tubyo kuba enseke kati ninge yarabye ku simu yo Mickey Wine nemwe family yamwe namwe takuta sente Mickey Wine mwabaaki ninge yarabye ku simu yo kwewo mugagga wange nemwe family yamwe takuta nusu abanange tubonyebonye ne family yamwe Mickey Wine mwe sente temuzikuta era kyali mitu byo kubeseke Mickey Wine wabadde okubaira ki Mickey Wine ninge yarabye ku namba yo Mickey Wine gwe na wabasiye ye namwetondera naye nga nabadde ndaba bulungi Mickey Wine wabasiye gwe nakwetondera naye nga ninge yarabye nga gwakuba mutuleke Mickey Wine mutulekera abagagga baffe mutuleke tuvudde wala muyine sente muyine amataka Mickey Wine ero kyakuba enseke ku myaka gyo mwabatakuta sente family y'abasentamu mwabaaki mwe temwina katiba ka sente nogati buno busente kambule ate mwina katiba buli sente mugitwala anange amwe mutufuukedde ekizibu
family etakuta nosu so teri mugagga abeera ku internet era buli muntu gwolaba e Bulaaya ng'ali ku Facebook simanya sibayo oyo munaku muzibu bye nagamba Jojo Teira ne mga Jojo Teira oli munaku teri mugagga alaga toyi mbu alina smart toilet omuntu yenna buli wolaga nga alaga bedroom mbwe kitanda kyange namuga Jojo Teira tolina sente era bayawukana ne kabata without money omuntu yenna kasita atandika okunyumya nze nina omufaliso nina radio nina toyi duka abo tebaba na sente abagagga banyumya cash flow and inflow abagagga banyumya nyingiza n'afulumya n'omuntu Jojo Teira yandaga ekitanda kye ate n'oyo omukazi yali ankwana Jojo Teira edda yankwanako I still remember Jojo Teira yali gwe ne Sarah Joy bakanasa mwankwana babiri nga Jojo Teira ne Sarah Joy mukyali ba mikwano mwatukwana nze nasibaga nga tukyali mwene yupi ngera Jojo Teira weesoma nze Junior bwonjagala I can build you a smart toilet mukwano tetunoonya toyi we want money Jojo Teira ine bibuzi tebizimba byachana kito nja kuzimbira smart bed Jojo Junior zolaba bwobo onandya oinobera ne smart condom Jojo kati eria Teira walijjawa mukira Teira namwe mwetumya aganya naye Jojo Teira namwe munonyeza sente erinnya lyetuufu gwe Nannozi Ivo we Masaka kati eria Jojo Teira eria Teira walijjawo Teiro mukira olugambo mbo toina sente ng'onvuma ng'oyomba yuyo mudduse makoti mundope nze I'll tell the truth you have no money omugagga talaga buliri omugagga talaga toyi omugagga alaga bizimbe assets ye Nannozi nakanwa je Nannozi weddirange Jojo Teira abamu kumwe mubona kati mama wali mukusabira Nannozi wetuuma dda Jojo esala ziragewa kyo abamu bazadde bamwe ne basabira esala tezituuka wekyusadde erinnya mama wali mukyale Masaka asabira Nannozi omwana we gwe wetuuma dde erinnya gwe Teira kati ne Katonda musaasire akunoonya bunoonya banoonya Nannozi wakyusadde erinnya nze wase wakyusa linnya lyange kesala zikuyitako Jojo nawe nja ku apologizingira ne kansooka empiseewo ebyange bangi nnyo Salumu onkubidde Frank Antambi osiba ompereza message Junior nafe siina gye mbatwala omuntu omutwala ew'omugaggawo n'amubba sikyatwala abantu w'abagagga bange buli gwe ntwala nzibako bagagga nze bakanziba abagagga nga bana kutwaliriza abantu omuntu omutwala ew'omugaggawo olumala amubba bubbi ogenda okulaba gwe tebakyakwata ogenda okebera mu ssimu gw'otute nga boogera n'omugagga nuga bane batandika ddi ebintu by'abagagga mbimanyi so sina gwe nja kutwala era munkubidde Junior twale wa Juliet zawedde Junior gwayogera naye sina gwe nja kutwala Salumu Frank Antambi Saimo sina gwe ntwala kunkolera ddogo enkyakutwale ng'okuteka kamera Junior tugenda kumuggyako interview nedda nange nino gibaamu
abantu batandika okubba abagagga babanabwe atandika nakola interview ogenda okulaba yajja ne kamera kuluna as a requirements no omugagga wange mumubba mumutwalawo nze Don Zero oyo bamubba ate bamubba mpola kunkuba kikono ogenda okuba essimu y'omugagga bagamba omugagga anaaba toka agikwata gwe wamutwala ffe twagoba bigaye wa Don Zero engato ne tuziiwamu amazzi bigayi n'atuuka owunya ebigere nga ffe abakikola bigayi aba yakatuuka ng'engato tuziiwamu amazzi so obwo obukodyo mbumanyi kibba bagagga nkimanyi ogenda olaba omugaggawo ali ku comedy store bamuwaawa adi tewagitegeddeko bannange buli omu olusekerwe alukube wawe luli ate namwe abagagga mutuyambe omugagga yenna ali eyandaba manya abantu bo kibi nnyo okuwaaba ebbali ng'obwetaavu weebuli ku babo ekyo kikulu abagagga abamu ogenda n'owo omuntu w'ebbali takwogererangako takumanyi ng'ate owuwo yennyini omuleseewo but obwetaavu buli wano obwetaavu buli wano totunuulira walala tandikira ku babo abagagga balinga bayimbi omuyimbi bamufuuwa ssente n'aziwa abantu naye nga be yatambudde nabo tebayina twateri muntu agaggawalidde ku bayimbi abo bonna abavubuka abakuuma abayimbi baavu bazibu omuyimbi n'onyuma n'oyambala naye nga b'otambula nabo bawunya ekisu bulandingi kyeyo guba mutima mubi tugaggawaza abaffe owuwo abawuwo omuntu atakwagala ne bw'oli mukolera kyera tajja kwagala sookera ku babo omugagga tebamulabira ku bugagga bwe ng'omuntu wabula bayimusizza leka abantu bakuweera obujulizi naye omuntu abantu nze nalwanirira abantu wano babavumanga nga nzajja nenga ndogoyi ne kati bampitako n'okumbuza tebambuza nogamba enseene tutwalawa bannanga abagagga musiimeeko ffe ebizibu byaffe bitono nze Junior noonya sente kusasula loogi noonya sente z'abamalaaya nze sente agazimba akeedi my problems are few I'm looking for money to buy beer nze kasitaafuna kyennwa nenfuna n'abakazi abalina amabeere amasongovu nenfuna ne loogi ng'ebizibu byaye biwedde na omugagga ojja tetwagala business we want to enjoy life so nze Junior sijja kusaba sente za business kwa mu Uganda teri business ekyakola ago ge mazima agatakaawa leero okola business ya bukadde 10 atano ne gafa oluddako olunaku kakati nze business so nze abagagga abali eyo temuntya ebizibu byaffe bitono abanaku bitono nnyo gwe ngulira kuleeti ya bbiya ongulire n'abakazi awo to give me banyiga omugongo nze obulamu bwange bwazisipa kunkola massage that's my life ensi yo njagaza ki omwemugayane mutuka Junior ebyo byolimu bya kisiru gwebeera mu byekigezi nze ndekansiri wale sikyayagala muntu kuŋŋamba kale wulira Junior byayogera laba ono omwana gwebeera mu byamagezi nze nasalawo kubeera mu bya kisiru and I'm happy about it ko abasinga obungi mu Uganda tebategeera bw'oba oyagala abategeera mu Uganda ojja baba bwomu bw'oba oyagala kwogera ebyamagezi mu Uganda you'll be alone twasalawo butategeera
Ugandans deliberately chose not to understand. That's it. Katire katunyumirwa obulamu. Tondetera bya magezi, njagala bya kisiru. Nakoyo olugezigezi. Junior, okula. Gwatakula nkulaba kale. Kale n'owulira omusajja omukulu goli muto. So, mutulekere ebyekisiru. Era nze Junior tonsanga mu lodge. Nali mu lodge luli. Nalina ekikazi kinene. Omusajja nangamba, gwe Junior, oli mwana muto, abakazi abanene ositula baki. Namugamba sebo, saa kumanyira. Nali nkwiseeko nsitulireko amagulu. Have I ever called you to help me carry the woman? Nali nkwiseeko omumbinulireko. Nza mubinula. Gwe kikulumirawa. Ugandans are bad people. Omuntu leba kulaba ngo oyingira lodge ne kazi. Ngalabe kazi sava era awulira obusungu. They always look for reasons why you should not eat the woman. Sikuyitanga konstulireko. Onsasira lwaki. Eraze abakazi abangamba waliwo omukazi gw'okwananaga ekizibu Junior oli muto. Gwe mpaamu tulabe oba ndi muto. Mpaamu buwi. Tulabe ani omuto ani omukulu. We sort ourselves. Era abakazi abatandika n'agagabooza abajja kuwa. Ekizibu Junior nandikuwadde naye oli kaana kato oyo abajja kuwa weewato.